Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Zinunula Omunaku. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe yayita. Munnange nno nga sisinkanye mmeeya ne Mirembe ko ne Najja ku luzzi. Eno gye twagwira mu muzannyo ogwatukeereesa ne Kagulu Kankwale n'asobola okutusanga. Waabalukawo olutalo wakati wange Mirembe ne Kagulu Kankwale. Era munnange ne twawukana ng'embeera eggaye. Nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'e18 akataafe oluko olwasooka. Ennaku ezaddirira oluyombo saavanga nnyo waka naddala ekiro, kubanga newankubadde mu kiseera kyennyini eky'oluyombo saalina kyentya, bwe nadda eka ne nkubaganya ebibaddewo ne nnyingirwamu obuti bungi. Naye ebirowoozo omanyi biringa lumbe. Bwe lubajjako munnammwe lwe mulutya, wayitawo ntono nga temukyalufaako. Nange ennaku bwe zaayita ng'ate sirina nakyekango kintuuseeko, byonna ne mbisiibula ne ntandika okucacyanca awatali kye nneekeka. Mirembe n'abulira ddala okuva luli, era n'okuntumira kwe yantumiranga luli ne kubula wamu naye. Weewaawo nasooka okulumwa olw'obutamulabako, naye ebiseera bwe byayitawo n'asereba mu birowoozo byange era ne ndowooza nti yankyawa oba. Olumu twali tuwerekera abawala nga tumaze okufuma ekiro ne tuwulira ekisalabatta mu ssanja mu lusuku. Omuwala omu n'agamba nti, "Bannange, ekintu simanya muntu, koffe oba kisolo, teyandiba embwa." Ye nakkaliriza ddala nti, "Muntu, nze mulabidde ddala." Naye olw'okubanga tewaali mulala akikakasa ne tukireka awo. Waayitawo ennaku ntono ate mmeeya n'atubuulira nga bw'asanze omuntu okumpi n'enju yaffe ne yeemululira ku lusebenju, era nga bw'abadde alowooza nti omu ku ffe yafulumye ebweru. Bwe twadda ku birala, ekyo ne tukiggyirako ddala omwoyo, naye okusinga twalowooza nti abadde musezi. Ate ennaku tezeekulungula 5 ne tubuuzibwa nannyinimu ewaffe nti, "Baani abo aba bakyalidde eggulo e Kawungeezi?" "Koffe, baluwa ssebo?" "Ko ye, nalengedde abantu 2 nga bava ku nju yammwe ne neewuunya nti bano so tebawerekera babakyalira, ate nga mbawulira mu nju museka." Bwe twamutegeeza nga bwe tutannaba na bagenyi n'addamu nti, "Mpozzi babadde basezi ba kuno abasula babinuka." N'abimalira awo. Mikolo munnange ennyinyonnyola eno teyamumatiza. Bwe twadda mu nju yaffe n'akemetterera nti abo tebajja kuba basezi. Ate nange ng'ebigambo bya Muyodi mbijjukira nti, kubanga emitego gy'emirala buli gisimattuka binkubye luwunika. Obudde bwe bwatuuka olw'eggulo ne tugenda tunyumyeko ne kinvinvi waffe, kubanga ebbanga lyali liyise ddene nga tetugendayo. Era mikolo ye yasinga okunsikaasika tugendeyo. Bwe twatuukayo emboozi n'ekekkera era ne mbanyumiza ebigambo by'oluyombo lwa Mirembe ne Kagulu Kankwale. Muyodi n'aseka nnyo n'atetyemuka n'agamba nti, "Twafiirwa. Ye singa mwana muwala oyo yali mulenzi yandibadde muzira." Nga wayiseewo akaseera, Mikolo n'amunyumiza ng'abantu bwe bamaze ennaku nga beewuluntira ku nnyumba yaffe ekiro. Nze kwe kumugamba nti, "Wamma gasezi." Ye n'anyeenya omutwe n'agamba nti, "Okusinziira ku bye mumbuulidde, sirowooza nti abo basezi. Yesso era abasezi bajja mumaze kukontana na mwana wa mwami?" Nedda mwana wange, tonaanyiiza mu bigambo, kalunsambulira yajja." Nenzijukira ebigambo bye n'ebya Mirembe, emmeeme n'etandika okuntundugga. Si kulwa nti natya abalabe bange, nedda. Naye natya okuttibwa ng'emmese esoobereddwa omusota ne gugibojja nga tegulabye, neefa nga teyeerwanyeeko.
kubanga namanya nga nange baali bajja kunsoberera busoberezi bangweko ekiyiifuyiifu nga sitegedde banzite. Wamma ggwe ekkabyo ne linzita. Twali tuddayo Muyodi ne mukazi we ne bannumiriza enfunda nnyingi nga bwe nsaanidde okwekuuma ennyo era nti kyandibadde kirungi singa nfuna n'ekiwombowombo n'enkojoba omwo ekiro. Kyokka eky'omukisa kino tetwakisiba nga tewali kufa fuluma bweru kiro, obuwago bwaffe nga tekuli ntanda. Singa nali nkyasigaddemu akakunkuna konna, Najja yeyandika mmazeemu, kubanga nga wayiseewo ennaku enzigu nnya bwe kyatulabagana ne Muyodi, twali tukomaga ku nkya Meeya n'ajja bunnambiro. Bwe yatutuukako n'atutegeeza nga bw'awuuka era nti mujje mangu, waliwo alina ensonga enkulu gy'ayagala okubabuulira. Naffe ne tusitukiramu. Bwe twatuuka mu lusuku nga ku Najja kwe nkuba amaaso. Mu kusooka nali muyita mulenzi anti nga yeebuzaabuzizza era ddala nga tomwawula n'akalenzi akalunzi k'embuzi. Teyatulinda na kumulamusa n'atandika obubaka bwe. N'atunnyonnyola nga bwe yabadde agalamidde gy'asula ng'abalala balya. N'awulira abantu eweeru abateese okujja okututemula ekiro nga twebase. N'ayongerako na kino nti omu eyabadde ayogera ng'abundugguka yeecwacwanye nnyo era n'abuuza banne ensonga ebalemesezza okunzita. Bo ne bamutegeeza nga bwe tutayawukana n'emikolo era nga bwe twali tufaanana nga kizibu okunnondako nga tutambula ekiro. Nti naye ye n'abajjuukirira ate n'abakuutirira nti waakiri ffembi batutte kasita bo tebalina kye banaafiirwa. Nti ebyo bwe yabimaze n'abuuza oba nga bategedde era n'amaliriza nga abawa ennaku 2 zokka okutuukirizaamu endagaano yaabwe. Nti singa balemwa bajja kumugwako era n'akakalu kaabwe kabafe. Najja n'agamba nti ebirala teyabiwulidde kubanga kiraba byogerera mu malookooli. Ampuliriza omulungi, olwakadde akatuswala kantindiggwa ng'omusezi eyitisse mayiti ng'ayita mu maggwa. Nzikiriza tukomaawo olwaleero. Tujja kutandikira awo Mukama bw'anaabakkiriza tulabe biki ebinaddirira. Akuume atakumira mpeera.